Kaakati ono naye ngaddira ejjinya ng'akasukira munne ng'amugamba owaayo waakajja tolina mulimu gwonna gwe wabadde okola kyokka otuukidde mu kulinnya ffenne. Omusajja ono y'okulya ku mutawaanya tukyagenda maaso ne firimu yaffe gye bayise The Revenge. Manyi kyewuunyisa abantu okugenda nti mugenze kukola ate mwe mwakatuuka oli n'amala eddakiika 30 oba 4 oba 5 ng'ate alinnya mitanonya byakulya. Kati yaje namusimira namugamba owaayi nze nkwewuunya naye musajja sooka obeeremu amagezi tukedde ku makya okujja okola ate abantu bakola ng'omusana tegunaba kuvaayo kwaka mu kifo ky'okola osoose kulinnya miti. Namugamba gwe olina amagezi g'osobola okukola nga tolidde. Njagala ntunule omulabe nga bw'afaanana osobola okukola gino emirimu egyaffe egy'amaanyi nga tonaba kuteeka kintu mu lubuto. Nagamba kale laba ono nze bw'oba ontunula n'abadde okulya nze lwaki nsobola okukola lwaki nze nga nsobola okuba nga nsatandise okukola gwe ate ng'oli musajja gwe lwaki tosobola kubaako kyokola nga tonaba kulya. Kati tuba tukyali awo waliwo akawala kajja nga bakyakaayana. Ono bw'akalaba yakola kule nagamba laba yeeri kuno ki kyondaga nti laba akawala kaako. Kaakati nga bakatunuulira nagambye luusi oyo muntu w'abakazi era yagamba munne nti akawala ako nze golaba nkaagala. Naye obuzibu buli lwenkagambako ekigambo kanvuma tekaagala yadde kuyimira kuwuliriza byenjo ne bwenkayita ne bwenkola ki onemuza namugamba waaya kakasa omuwala omwagala. Kaakati nga gyamunyumiza olunaku olumu yakeera ku makya olunaku lwali lumu n'akwata rediyo ye muvubuka wa sape wa mukyalo naye ayina esape ng'asitula rediyo yali yagulanga ye mugagga nga olwawo omukolo ku kyalo eyo rediyo yeekolanga ebidongo. Ono yajja ne rediyo ye ng'agiwumuza wansi ng'asaako enguliko ng'atandika omugazinira kayimba kagamba ekinyumira ku ggwe ge maaso lira kati omwana yasituka mu busungu obungi n'akwata ekibulooka twala emisinde bamukuba akakongovule omwana n'akoma mu busungu obungi n'akwata rediyo n'agyasa. Ebyo abadde abinyumiza ono munne Habati yamugamba nti olowooza nkulimba omuwala amwagala n'omutima gwange naye simanyi kyakola kono sembera nkubuulire ng'ajja amukuba akaama nti omanyi kakati kyokola genda akola bwoti ne bwati. Kati n'amubuuza bw'amala omukuba akaama yamubuuza kikyogamba ogenda saawa zino kola ate ninda ki. Yamugamba bw'oba ogenda nsabayo onkola ekintu ekimu sooka ogende waka mbalina biddeyo amazzi gange ag'okunywa ogandeeterere noweeyongereyo ogende. Ate onayadda mukweba namugamba musajja gw'olina amagezi kyokka obudde ate bugenda oli mu budde bwawe mwozannyira kyokka ekyonyisa yava omuwa amagezi oba amagezi gamuwadde simanyi. Era omuntu nga atayagala kola jjukira asoose mu ffenne talina kyabadde kola ate olwakawala oluzze n'aloba munne n'amuwa amagezi ge tutategedde. Temwerabira kano ka kitundu efirimu eno ya bitundu kino kitundu kye kisooka kye tuli mu kulaba. Kati Luso yagenda bambi n'aleeta amazzi n'aleetera munne amazzi ge ag'okunywa kumune n'amugamba kale nga bondeetedde amazzi gange weeyambula ebyo ebiddugala ebyo ogende wajja alaga.
bamuyita Obudaya Moses Immortal. Yakuzanira firimu bungi nga The Beautiful But Evil. Akosoka sanga ku YouTube. Kuzanyide Dorogo the Stubborn Boy. Nakosoka sanga ku YouTube. Ate ne maduka gonna gatunda firimu mu Uganda. So zisanga. Akati bwe tuve twayolekera akakuba akagenda ku luzzi. Ono Nakanwaji bwe yamaze okayala ne mutowe nga mutowe yava mu nnimiro ng'akooye ate nga tewali mazzi tewali kyakulya yadde. Mu buswavu obungi yakwata ekidomola ayolekera agende ku luzzi munnange. Naye baaba ekyalo kitiisa. Njalo tunule wayita misana naye obudde bulinga bwa kiro obunyonyi bukabuwulira. Tukyagenda mu maaso ne The Revenge. Endo kaali kawerako ke yatambula okulaba ng'atuuka ku luzzi. Oluvannyuma ng'atuuka ku bbowa. Naye nga bw'omulaba era mukazi munafu. Kati ono abaali awo yawulira ekintu nga bw'atunula n'atunula butalina kye yalaba. Osanga nze abadde akirowoozaako obulowooza. Addamu asunda amazzi. Ne nabagambye munafu ky'oba tayagala genda mu nnimiro. Naye era asunda awalinga waliwo ekimulingiza. Oluvannyuma ng'ekiruma kijula. Kumbe Luswa yazze amugoberera. Mukazi wattu tamanyi ng'asitula ekidomola kye. Tugenda maaso. Mukazi munafu nnyo. N'amazzi yatwala ga kitundu. Omuwala atambula. Mukazi watalina kyamanyi. Luswa ng'ategereza ng'agwa kava ku mabbali awo. Omuwala teyamanyi. Abatambula n'abako kye yeekanga. Kumbe wabadde ayimiridde. Wabaddewo Luswa n'asooba n'amukwata. Wawulira nduulu. Kakati tuvaayo tuddako eno. Waliwo omukulu yali atudde awo maka ge wabweru wa geeti ng'ali kasimu. Luswa tumulesa Awambye omwana wa Bendi Nakanwaji. Jjukira munne twalesa amukuba akaama amuwa amagezi. Naye olwamuwadde amagezi yakwatiddewo ekkubo n'ayolekera. Kati tukomawo eno waliwo akawala akaali kazze kannamirimu. Kajja wakyawe kamugala chairman wasuze otyo obulamu obugamba butya? Ya chairman ko chairman gye ndi bulungi. Mwana wange ngawa. Emugala munaye nga walaba kitalo nnyo ekya Muganda okufa. Naye nsaba ogume guma Katonda yatwera yajjawo. Kyokka bazadde bo badde bakafa ebbanga si ddene nnyo. Ate ne sister wo badde osigaza gwe mwadde musobola okunyumya munoddamu amaanyi naye agenze. Mwana mugala munaye chairman bwe bibeera naye ensonga ebadde ndeese. Nawuliddeko nga bagamba kuba ekigambo kimenya n'okwogera nti bana bawerera abaana. Chairman yamugamba nti ogamba ba sponsor. Nti abo ba sponsor b'oyogerako bajja wano ne twogera. Naye tetwasobola kumaliriza nabo. Okujjako batugamba bajja kudda tuddemu twogere tulabe bwe tuyinza okikola. Naye bw'anaaba bazze munaye nja sijja kulekerera. Bwe tunaabanga yagamba kasita banaakomawo ne twogera nabo ne tukkaanya kubanga be twamaliza tetukkaanyiza.
nja kubuulirako omuwala kale kyama neeyanziza kyenjagadde okumanya badde n'ekirala kye nnina okubuuza oweze emyaka 18 kubanga bo baagala tandikira ku baana nga baweza 18 okudda waggulu okuweerera omuwala agamba nti njiweza okyamani nti munaye neeyanziza njagala ogume weeraba oluvannyuma lw'akaseera twakomawo eno mu kirombe Habati ne Luswa balabika nga bali mu birowoozo bali mu nnaku kiki ekyatuuseewo akati ono atunula binsobedde ono atunula ng'embuzi enkuba yakubiddwa enkuba akati tugenda kola ki kiki ekyatuusewo lwaki leero bonna bannakuwavu nga balabika bali mu birowoozo bitagambika yamutendagamba naye musajja gwe biki bye wakoze ddala ono yanyenye omutwe ono yamubuuza naye gwe oŋŋamba ki kye nakoze gwe olaba nakoze eki yeekaza wuliriza ono yamugamba gwe yampa amagezi ate essaawa zino gw'omu gwambuuza mbu kiki nakola lwaki weefuula namugamba nze nakuwako amagezi omutte nagamba ekintu kimugenda omukwata omufunyisa olubuto njagala owulirize ennyo wali bwe yamukuba akaama eri gye twasoose okulaba yamugamba nti akawala ko bwe kaba kaganya okukkiriza bwe kaba tekakuwa budde genda okakwate okarepinga okafunyisa olubuto awo kasitono okawa olubuto kajja kubeera kako kakatono ye bwe yagenda yakwata akaana kabende akawala kano n'akakozesa bw'amala okukozesa n'amutta abasebo ne banyabo Luswa yatta omwana wa Bendi Katonda n'agamba gwe yampa amagezi era singa wowe kituuseewo nze ndi mwana muto neetegeeza siri mukulu nga ggwe sikumanyi nawe tomanyi singa bajja nga batunoonya tosikumanyi ebyo byonna okutuukawo ssebo mumukanulira amaaso gwe yampa amagezi ago mune yamugamba kyogala nze gweyagala batwale basibe mu kkomera namugamba toyagala batwalani kuba gwe mukulu gweolina omukazi olina abaana naye nze nkyali kyana kito sisobola genda mu kkomera kubanga alina okuwasa nzaale ku baana nange mbeereewo ng'omuntu bw'abeera naawe tomanyi kakati yagamba nti ssebo bw'otyo wogambye nze gweyagala ngende mu kkomera basibemu nze yakola ekyo ekizibu ko gwe ate ani gweyagala batwale era balina otwala gwe kubanga singa tewampa amagezi akyemeddeko tekyandituusewo singa tewampa ago amagezi njala wetegereza abavubuka oli yamuwa amagezi namunguze mbowaayo olimu amagezi yakangulako ku ddoboozi namusukuma eri obusungu ne bulinya yamugamba Habati ojja kumanyira nja kukuba muwala the revenge kakati twaddako eno enkeera namirimu wakomyewo oluvannyuma lwa muganda wo okufa bagenda ne baziika ne bakomawo ku kitundu naye omukyalo ono teyasobola genda kuziika yamugamba munaye nga kitalo ekyokufiirwa sisita wo naye munaye guma tujja kugezaako ng'aba abatuuze bo ku kyalo tujja kubalabirira tendudde okulaba naye kikoze bulungi okusinkana mujja kubeerawo kyala yamugamba dde nzijjawo era nga nkuleeteddeyo kano kafene katwale ewaka munaye ojja kulyako
ono yeeyanza nagamba naye neeyanziza najja atambule akatwale waka. Tukyalaba firimu gye bayita Revenge. Nga bw'omanyi ab'emikwano balwana naye ne baddawo. Ono yabuuza munne munnaye tugenda kola tutya. Yadde byatuukawo munnaye nakikola naye tugenda kola tutya. Nagamba munnaye n'ekirala nsaba onsonyiwe ku kye nakola ku luli. Munne n'amugamba ebyo bireke jjangu tugende nfunyemu amagezi. Ekikulu kya byonna kye baagala kwe kulaba nga baddiringa ne kino ekizibu ekyabatuukako oba munne kye yakola ekyokutta omwana wa Beene. Kubanga singa bakwatako omu n'omulala omusango gumukwata. Actually bonna balina ogenda mu kkomera. Akati twakomawo maka gano. Oluvannyuma nga Namiri amaze okufiirwa sisita we, jjajja we yajja asobole okuba nga amukuumakuumako ebbanga ttono. Bano bamubuuza munnaye nga kitalo Namirimu. Tokaaba munnaye tokaaba ba nti gumasirika. Bwe bityo bwe bibeera. Naga munnaye kyewuunyisa omwala atuyiseeko ng'agenda ku luzi. Kyokka oluvannyuma lw'akaseera oluvannyuma lw'ebbanga essaawa ntono nnyo tugenda okulya nti ate Nakanwa gy'afudde. Akati bamubuuza nti muyinza okuba nga mumanyi ani yamussa oba mulina omuntu yenna gwe muteebereza. Waliwo omuntu yenna ng'abadde n'obutakkaanya nammwe ng'ayinza okuba yakikoze. Omuwala yagamba tewali kubanga Nakanwa yadde abadde alina empisa embi nga tayagala kola mirimu. Naye ate tabadde na buzibu. Abadde muntu w'abantu ku kyalo. Bamubuuza kati poliisi yeekola etya? Koye nti poliisi nga bw'ogimanyi ebintu byayo byakwetooloola banoonyereza. Naye yalayira n'agamba omuntu eyasse sisita wange oba buli badde oba ddi oba gwako oba enkuba etonnya bivaawo alina okukisasulira. Agaba ate naye bano beefuula nti bazze kumulumirirwako kumubudaabuda. Ne bamugamba munnaye guma Katonda yagabeera yajjawo. naffe Tokaaba nnyo naffe katusigale nga tubayambako okunoonyereza kye tusobola. byokola Ng'abatuuze ku kyalo abalungi katugezeko kulaba nti tukola kye tuyinza okukola kulaba nga tuzuula amazima. Naye bennyini ge mazima. Era singa obadde bujulizi obutambula poliisi beyandibadde ekwata. Kati bajjawo ne batwala ne beewaana nti owulidde mbadde mmanyi ekirungi kye tulina tebanaba kutegeera ani yakoze eki ani yasse omuwala. Naye ekintu kye tulina okukola ffe ngaffe amagezi tulina okubeera abagezi, tulina okwebeereramu mwana ng'enjogera weeri nti tulina okuba nga twefuula nti naffe tuli ku sayidi yaabwe. Twefuule nti tunoonyereza tubayambeko obujulizi bwonna kubanga bwe tunaaba tetunoonyereza bwe tutabeere bagezi tutegeera naffe bajja tutegeera batukwate bajja tujasibira mu kkomera myaka 3 oba 2. Ono yagamba ekyo tulina okukola ndi bwongo nti nze golaba ndi bwongo naye buli muntu yenna anaagezaako okululeeta waakufa. Kaakati nga wayise ekiseera tuddako mu kifo ekimu enfuufu n'esituka eddoboozi lyeryo ettaka ne liyiika basebo ne banyabo. Nakanwagi eyafa avuddeyo ogwo guba muzimu. Kati Luswa gye yali atudde Nakanwagi omuzimu gwe gugolokoka okuva mu ttaka. Luswa yafuna okutya abaali awo kati akaleega byonna byali ayambadde ku lunaku luli. Bannange omuzimu gwa Nakanwagi guzze okulaba nga guwoolera emisinde kye kyaddirira. Abavubuka
mwegendeze tuyimukola kati wano firimu wetandikidde wali tubali tukyali ku nyanjula yaayo tulaba dda revenge omuzimu guza okuwoolera kati bwe tuvaayo eyo abavubuka mwegendereze abantu emubeera nabo oli yawamu n'amagezi nti genda okukwata omwana wabeeno omufunyisa olubuto kaya ate bwe yagenda kye yakola kwali kumukwata nga bwe yamugamba naye n'amutta kati laba ebitandise laba byatandise okuyitamu kati wadde waabo no yagamba munne nti bannaye namulondo wategedde ekiriwo luswa yagenda n'akwata kali akawala akasiwufa akabi akafaanana obubi n'akarepinga wamala okarepinga n'akatta kyokka ekyewuunyisa n'alekawo fe abawala abalungi n'agenda n'ako akawala akafaanana obubi omanyi abakazi beenyooma nnyo kaakati n'ekye yali omuzimu bwe gwasituka bwe gwava mu ttaka buli omu we yali emirembe gyamugwako kaakati simanyi oba wali olabyeko enkoko emisana mu kkubo mu makate abantu we bayita ng'ebiika eggi ono yagamba lindako sibanga ndi mu kirooto kandabe ekyaddako gyali misinde kye yalaba nga naye tekirabangako adduka asanga munne wano nga naye byamusobedde yagamba eri erimbu waliyo ki nti ate ekyo ekibaddewo nti tugende yangu atugende kono kikyogamba tugende wa nti tugende w'omusawo embeera yonoonese onemugamba totegana akati lwaki amugamba totegana omuwala luswa bw'amala okumutta yajja n'anyumizaako munne habati ne bagenda ew'omusawo ow'ekinnansi bwe batuukayo ne bamunyonnyola biki bye baali bayiseemu oba biki bye yali akoze ng'ensonga eyabatwala baali baagala omusawo ono omuganda abayambeko okusobola okulaba nti omuzimu bagusiba guleme kudda era jjajja oba omusawo ono yabawa eddagala n'abagamba mugende ekiro ssaawa 8:9:10 ng'abantu bonna bakyebase mugende mu masaŋŋanzira mutwale eddagala lino lyembawa lyesiige munaabe erisigadde muli maaso nga mugamba nti gwe wafa tojjanga eno mu bantu abalamu era bwe munaaba mukikoze omuzimu tegugenda kujja bino byonna binyumiza munne bw'amaze omugamba nti tugende mu ssabo ono yamugamba tottawaana essabo n'alikumyeko